Mutya abaagala abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nakyo olunaku olwaleero. Olwaleero tuli mu kisenge. Kambabuulire omukazi bw'atasanyusibwa mu kisenge oba omusajja singa tasanyusibwa mu kisenge, ebintu byonna biziŋŋama. Relationship yammwe tesobola kubeera ng'etambula ng'ekisenge kyammwe kiyuuga. Mumpulira bulungi? Ngamba ensonga z'okwezina. Abantu muba mwakeefuna mubeera mweyagala mweyinamu omuliro mukola sitayiro eno n'eno mugezaako kino na kino okufuna essanyu ly'omu kisenge oba okufuna essanyu ly'omu buliri. Naye omukwano bwe gugenda gukula abantu abamu batuuka ne bakoowa oba ne beekoowa. Oli n'awulira okumanya nno beekoowera ddala oluusi abamu batandika obwenzi nga ensonga ezivuddeko okwekoowa ekisenge ye main issue. Oba y'ensonga ekulembedde mu nsonga, y'ensonga saamasonga mukyogera mutyo, y'ensonga ssemasonga nga yeekulembedde mu byonna. Abamu nno tutuuka ne tulowooza nti n'olekerawo okwefaako gwe omukyala eyali asika enfuli, omukyala eyali asitiiminga, omukyala eyali amweriza, omukyala eyali yeegulirangayo bugundi buneeno bulengeri obulungi, omukyala yali ngambala obupale obusikiriza omwami, ebbere n'olisiigako ka oyiro ekiro, omusajja agenda okudda ng'omweteze, nga byonna tokyabikola. Olwo nno omumanyiizizza amaaso. Mukwano tokkiriza musajja wo kubeera ng'alowooza nti kati wamuvaako. Oba naawe omusajja tokkiriza mukyala wo kulowooza nti wamumanyiira, tiyakumanyiira nti gwe atuuka n'ataapingako n'akola by'akoze n'agenda. Abantu abamu bavudde awo ne batandika obwenzi ng'awulira ayaayaana okufuna okukkutibwa kw'omu kisenge oba okukkusibwa mu kisenge nga nti alaba tebakyamukkusa. Kyokka ebiva mu kuyaayaana okwo ebiseera ebisinga ekiva mu bwenzi nti amaka mangi gafudde, relationships ezibaddemu omulamu zifudde, naye nga ekizisse kusuulayo gwa naggamba. Omukwano okutambula it takes two, era kyetaagisa abantu babiri. Naye abantu abamu batuuka ekiseera nga ne mu kisenge alaba nga bw'ayogera oba bw'akubuulira ky'ayagala togenda kimukolera. Abamu mwefuula nti muli bize nnyo, omukazi tokyamukwatako omala weeks 2. Kati bw'osanga omukazi nga ye teyamanyira byakujjukiza nti mukwano gira tugire z'okukwa okuba emmese, agenda kunoonyaayo amukwana, tajja mugaana, ajja mukkiriza basobole omumalira ki ensonga ze. Mwe abakazi mutuuka ne mutandika okwewozaako omutwe gunnuma nti ndi mu nsonga ati ki. Bw'oba oli mu nsonga kiri understandable. Very understandable. Very understandable. Naye omutwe ogunnuma already olwala nezo n'azigumiikiriza. Omutwe ogunnuma ne gufuuka omutwe, seewulira bulungi n'afuuka seewulira bulungi, omusajja n'atuuka n'agamba maama nze ngenda kubeerawo nga ndi ku maluma. Abakazi kye mulina okumanya ku basajja nti ffe engeri gye twagalamu ensonga z'okwezina si bwe bazaagalamu. Abasajja baagala akasolo, kkiriza gaana. Abasajja baagala akasolo. Okumanya baagala akasolo, omusajja alaba bulabi bbere n'ayima ate nga gwe kikutwalira ebbanga okuyima. So ekyo kirina okulaga nti omusajja ayagala ki? Ayagala nnyo ebintu by'okwegadanga. So muwe managizine ate agiwoomerwe. Naawe omusajja ebintu by'ekisenge tobifuula bya bulijjo. Banaye ngamba buulirira, ngamba somesa, nga nkoze misomo. Nenkugamba kola kano, kolayo kali, yiiyayo kano, yiiyayo kali. Naye muwulira temubiwulira. Ensonga z'omu kisenge tozifuula za bulijjo. Mukazi wo tomuleetera kulabanga musajja nti gwe bw'oti oli wa luutu emu otandika ng'omala nga kiggwa nga yakimanyiira. Okitegeera. It takes two. Omukazi alina okuwa nga naawe omuwa. Mulina okubeera nga amasannyalaze gabakuba mwembi. Olina okubeera nga ebintu byammwe oleetera omukazi okubeera nga akuyaayaanira, akuloboozaako, akulinda, akwetegekera. Omukazi gwe yeevaako nga gw'osula mu bi-t-shirt oyambala bino ebipale byammwe eby'ekinu n'oyambala ne webbika mu buliri bwe obuliri bw'omusajja. Lekeraawo. Mu buliri. Naye omukazi omufumbo kakati ate ogenda n'osanga omukazi omufumbo asula mu mpale. Ekikusuza mu mpale kye kyaki? Kale olaba n'atali mufumbo. Empale osulamu yaki? Emmale egyo mulaba yeetaaga okussa. Tosobola gisiibya mu mpale n'ekiro n'ogisuza mu mpale. Gireke esse. Yambala ka nayitiko nga kali loose ate gwe omufumbo. Bw'obanga waliwo ennaku katugambe ndi mu nsonga of course ennaku nina engoye ze nnyambala, tinyambala pajama zange empanvu, mpale empanvu n'entikako ki-t-shirt kyange neneebaka comfortable clothes. Naye toli mu nsonga. Olina mu ovulation. Mukwano bikole.
yambala kali eri muguleyo buno obugoye obusikiriza abasajja. Bannange kambabuulire ekisenge kirina kubeera kisanyufu lubeerera omukwano okutambula. Ngamba bwe njogera ekisenge, I'm not talking about a bedroom. Njogera ku nsonga za kwezina. Kizibu nnyo omukyala gwe bazina n'atuuka ku ntikko okukola obwenzi. Okujjako ng'aliko muzimu gwa kaseegu oba ng'aliko bamuyita batya kasagazi nti takkuta. Naye omukyala gwe batuusa ku ntikko oba omusajja gwe bakkusa mu kitanda, tujja kutunuulira engeri gye tusobola okukkusaamu abasajja baffe mu kitanda ne tubawunza. Kubanga osanga omwana muwala n'akkwatira ku musajja. Omusajja gwe wuwo n'atandika ng'aleeta makombo. Ate n'omukazi n'agenda ne bamutigaatiga n'ategeera nti bulijjo ssebo ndi bwe nti. Nze nina omuvubuka eyanyumiza nti yazina omukazi n'amwesibako n'aŋŋamba nze kankubulire Senga. Oba olinayo akadagala ke nsobola okukozesa omukazi oli okunvaako, nze omukazi simwagala byalaavu. Mukazi ansinga emyaka naye bintu byali bya just n'ŋŋamba kamulyemu. Naye omukazi amwesibako nno nga ki ekimumwesibyako? Bwe yamuzina n'amuleeta amazzi ge yali talabangako ku myaka gy'ayina. N'agamba bulijjo gano nga yina kyokka mbu bwe yaddayo n'abigeza n'ebbaawo, omukazi yamugamba mbu nabigezesaako naye era tebyakoze. Kwegamba ye n'awulira nga ayagala akomewo wono babimukole asobole okufulumya amazzi gali eri. Kati mmwe mumbuulire abakazi abali eyo ku myaka gy'oliko nga togalabangako n'ofuna omusajja n'akutiga n'agakugjamu. Oba okyasobola okuddamu okulobooza kuwewaka? Nedda. Abasajja mugezeeko okuwa abakyala bammwe obudde musobole okutegeera emibiri gyabwe, muyige emisomo. Ebintu bineno gye biri ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter, buli wamu tulina websites ez'enjawulo ezisomesa emisomo gy'osobola okusoma n'otegeera nti kino bwe kiti bwe kitambula, naye temubifaako. Simanyi nsonga lwaki temubifaako. Ekisenge ne kituuka okubeera nga kiri awo kyafuuka nga kyantu kya bulijjo. Eyo walina kubeerayo masanyu. Omukazi eyasanyusiddwa akeera kuyimba. Nti babagamba nti yasuze obubi omulabira ku nkeera. Naye yasanyusiddwa akeera kuyiwamu buyimba. Kasita omukazi omulaba ng'ayimba, ate omukazi waba yasanyusiddwa mu kisenge, yoyo omukazi agenda okukeera ku makya okusabira essaala ofune. Emirimu tegisobola kuziŋŋama. Tegisobola na kukyankalanya ng'omukazi wamulese omutereezezza. Bannange omwami wange nsaba afune. Bannange mwami wange njagala buli kyakwatako kitambule. Bannange omwami wange ng'afuuse bannange omwami wange. Munzikirize mbakomi wano eno temweraba subscribinga, kulikinga n'okusharinga. Alina ekibuuzo comment section eri empty. Okintera mu comment section gwe alina kye weebuuza onsanga ku +256 785 40 28 60. Ka reply tekaba kamangu, njagala ojje ng'okimanyi nti message ojja gitekako nja kulwawo ojjiddamu naye nga nkusuubiza nja kugiddamu. Omukama abankumira ate era abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.